Kakati tuli ku nsonga za Eva zikute wansi ne waggulu sibaddeko era Timo abadde anoonya kituufu. Timo namunnyonnyola nti no mbadde mukomera kumala wiiki emu n'ennaku nga 4 wiiki 2 badde mukomera naye ng'ensonga mugenda kwebuuza nsonga ki nali nakafiirwa naziika ku Lwokusatu ku Lwokuna nga nvuddeyo ne bankwata. Nsonga yaliwo twajja okukola saidi zeeno we bajja naye nga bali tebalina empapula entuufu ne batukwata nga tuli mu kukola. Okitegedde live yakomera wali eri waliwo we nakola live mabega nga tuli mu kukola bwe batukwatira awo naye nga ffe tetwalina musango gwonna. Tuli wano ku poliisi emmotoka zaffe ziizo bazikwata 1 2 3 atujiddemu eri Range Rover gye mulaba. Okitegedde kaakati badde mukomera naye nga simu nga njirina ebigambo nga biyitingana. Timo ayagala tukole live so akola live nga ndi mukomera ansinikira message nga mugambe enkya nga amanyi nti nebintu byaffe nti enkya bigenda kugwa tuveeyo naye nga tebigwa. Waliwo omuwala yajja mu inbox yange bwe nakolera video eri ya Eva ebiseera ebyo. Omuwala we naŋŋamba yali redde kunsinika sente z'amafuta sister wa Eva ali mu nsi yawo bakata oba yaŋŋamba kata naŋŋamba sinafuna bulungi wawe ngenda okusindikira ssente amasimu nigayitingana ne mbaganze ninda kimu ba family ojja kweyita balokole okufa tikulinga okwebaka ojja kulooza nino omuntu yebase nga afudde mwabeyita balokole. Kaakati omuwala we yaduuza akaseera n'agamba toddamu kukola vidiyo yonna ng'otaddemu ebifaananyi bya Eva. Omuwala bamuyita Daisy aliyoko ku TikTok. Neŋŋamba ate naakola ki ne mu blockinga WhatsApp yange. Naye mbagamba bino ebigambo wammanga ebintu bya Eva ebyo nze wendi ndi ready ogenda kukola ekyo kye mwagala. Naye ate mba njagala bafamire bennyini bwe baba bankubira sinza okwetwala ate sinza okuba nga nkyakanya nnyo ku mawulire gugu ne ku TikTok zammwe akawunti zammwe. Okitegedde kati Timo ndi free tusobola okukola live ne tubyogerezeganya ne tugattagatta endowooza muntagingire Timo mumugambe kati ndi free ndi out. Okitegedde bwabwe nava ku poliisi yawanni banzize kajansi nvuddeyo ku Lwokutaano ninzira ewaka okudda ewaka ate nawo nenfuna emiswiba bino byolaba bino. Okitegedde so nawo ne banzizaayo nakavaayo katikati sinaawo nakutuuka newaka. Byebizibu byembaddemu naye ebintu bya Eva bigenda kuggwa. Kitegedde embuzi gye mulaba awo temulowooza ndi neyo embuzi nti y'abasirikale oba ndi y'amaka ga muntu. Embuzi era yali egenda kukola mikolo gya kuggyayo emizimu kwogeza emizimu era tugenda kugenda nayo. Kitegedde so leero wendi oba enkya wendi tujja kwogera ku live paka last. Olwaleero nga 5 giweredde ddala emyezi 2 Bukyanga Evelyn Nakirijja Desire ava mu bulamu bw'ensi eno era n'aziikibwa. Biki bye tumanyiiwo ku Evelyn Desire Nakirijja? Evelyn ono yali mwana muwala era yali agenda kuweza emyaka 3 egy'obukulu. Evelyn yali akolera Dubai. Evelyn ono yalinnya ennyonyi mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno 2024 n'adda e Uganda ng'agenda ku mbaga eya mukwano gwe era yali amuyise. Kigambibwa nti embaga eno bweggwa Evelyn ne balinnya ogenda ku honeymoon e Zanzibar. Gye kigambibwa nti Evelyn yafuna accident n'afa mu mmotoka mwe baali ne ba family friend baneeno. Family ya Evelyn bwefuna amawulire ag'okufa kw'omwana waabwe banyolwa nnyo era baatandika okubamu kiki bagenda okuzzaako kubanga Evelyn ye yali abalabirira. Evelyn yali abazimbiddeyo ne kayumba ng'atuttemu maama we ne baganda be.
naye ku byaddirira awo ku mboozi ezatandika okujja mu kufa kwa Evelyn abantu batandika okulowooza nti kirabika Evelyn ono teyafiiridde mu kabenje waliwo abantu abajjeewo obulamu bwa Evelyn. Amawulire gaatambula ku intaneti, vidiyo zaakolebwa era emikutu mingi gyasaka amawulire agakwata ku nfa ya Evelyn ono. Naye mu story ezajja zitambuzibwa buli nkuba kyeyo yenna ne bannayuganda batandika okugamba Evelyn ono alabika yattibwa buttibwa nga teyafiira mu kabenje. Wetutuukidde olunaku olw'olwaleero nga n'emikutu gy'amawulire gyennyini egyali givuddeyo ne baganda ba Evelyn abaali bavuddeyo okwogera ku nfa ya Evelyn ono baatwalibwa mu kooti ba family members oba family member omu eyali ne Evelyn ku lunaku olw'okufa, nga family member ono agamba nti bali mu kusiiga linnya lye nziro. Era essaawa yonna mujja kuwulira nti family eno eri mu kooti nga babayise okubakaza ku misango egy'okuba nga boonoona ekifaananyi ky'omwami oyo. Evelyn Desire Nakirijja ekirooto kye kye yali asinze okuzzaako oba kye yali asinga okwagala, Evelyn yali asazeewo nti ayagala afumbirwe azaale ku baana. Naye Evelyn ono yafa nga mu nsi taleseemu mwana era nga kyannaku nnyo nnyo nnyo. Bantu bangi bavuddeyo ne boogera ku kufa kwa Evelyn ono omuli bankuba kyeyo nga ba TikToker n'abantu bangi abakwatibwako ensonga eno. Naye abaffe twebuuza, Evelyn waba yafiira mu accidenti oba Evelyn yattibwa buttibwa, lwaki Evelyn tafuna justice? Oluvannyuma lw'emyezi 2 olunaku olwaleero lwa nnaku nnyo 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 mu mitima gyaffe bankuba kyeyo, tuli bennyamivu nnyo. Abamu twazukuse tulooza ku Evelyn nga tugamba amazima gy'emyezi 2 bukyanga omwana ono aziikibwa. Manyi nti Evelyn gy'oli otulaba era wagenda waggulu eyo, oli mu ggulu weegatta ku munyenye ezitwakira ekiro. Manyi nti buli kiro otutunuulira bw'oti n'osmilinga ng'olaba nti tukwogerako era nga twagala ofune justice. Manyi nti Evelyn olunaku lujja kukya naffe tujja kwegattako, naye ate yadde justice eruddewo okujja oba yadde Evelyn oluddewo okufuna obwenkanya, olunaku lumu ojja bufuna. Tusaba abantu mwenna abalina ku maanyi ab'obuyinza muyambeko Evelyn ono, muyambeko family ye efuna amazima, emanye nti omwana waabwe yafiira mu accidenti oba obulamu bwe bwavaawo. Ne bano abantu be bagamba nti oba baatwala obulamu bwa Evelyn nabo bafune justice we baba nga tebakikola, bejjeerezebwe bamanye ensi eva yeetegere nti bambi abantu bano tebakola kintu ekyo. Bobi Wine weegendereze, Seggirinya Muhammad yeggwe agenda okuvaako obuzibu obw'okumutta. Seggirinya Muhammad agenda kufa olw'okuba ggwe Bobi Wine. Enneeyisa gye weeyisaamu eri Seggirinya, empisa gy'oyisaamu Seggirinya yegenda okumukutula. Era simanyi Bobi Wine ekigendererwa kyo kyakulaba nga Seggirinya afudde. Era essanyu lyo kulaba nga Seggirinya afudde. Bobi Wine, Seggirinya Muhammad enjagala gye yakwagalamu, ensasula yeeno gy'olaba entuufu okumusasulamu. Bannayuganda, kyannaku nti omuntu gw'okolera ebirungi ennyo, omuntu gw'oyagala ennyo n'omuggulirawo omutima gwo, ayinza okukusasulamu engeri embi ekyasingidde ddala. Seggirinya Muhammad yayagala nnyo Bobi Wine era yayagala nnyo people power. Seggirinya Muhammad ye muntu yayiwawo omubiri ku lw'ekibiina kya NUP naddala Bobi Wine. Mr. Update,
era Sseggirinya okutuuka okugongobala bw'ati yagongobala olw'okwagala ennyo Bobi Wine kubanga ekyamukwasa ne bamutwala mu kkomera kyonna ekyamutuukako mu kkomera naye ensonga kye yamutwaza mu kkomera kwagala nnyo Bobi Wine kwagala nnyo kibiina ky'NUP kwagala nnyo People Power naye kyannaku nnyo nti Bobi Wine alaze omutima omubi eri Sseggirinya Muhammad. Bobi Wine yasooka n'alagira omwogezi w'ekibiina Waiswa Mufumbiro n'akola statement nti Sseggirinya si mulwadde nti Sseggirinya yeerwaza azannya byabufuzi. Jukira omusajja gwe bayita Waiswa Mufumbiro ye mwogezi wa Bobi Wine. Omwogezi ye Ssenyonyi, ono ye deputy spokesperson. Ekitegeeza ekigambo kyonna ky'aba ayogedde kiba kivudde wa Bobi Wine gwali representinga nga PR. Naye Waiswa Mufumbira Bobi Wine omuntu eyeerwaza afaanana bw'ati nga Sseggirinya. Bobi Wine ku muntu eyakwagala ennyo Sseggirinya n'atuuka okugongobala bw'ati. Wali ovuddeyo n'okola statement. Ku statement omwogezi we gye yayogera wali ovuddeyo ne weegaana statement eyo oba naye wakoonamu bukooni stamp. Omuntu eyakwagala ennyo gw'omanyi eyagongobala ku lulwo Bobi Wine wali osaana okusirika nga bagambye yeerwaza. Eyo tuveeyo. Bobi Wine omusajja ono omanyi bulungi nti ssente ezimujjanjaba azijja mu Parliament. Era Parliament lwe lusuku lwe. Parliament lyeddagala lya Sseggirinya kubanga we wava akasente kaakozesa mu ddwaliro okumujjanjaba kubanga Parliament emukwasizaako ku bujjanjabi. Era Bobi Wine okimanyi nti Sseggirinya yali badde yafadda singa teyalina buyambi obuva mu Parliament oba singa teyali memba wa Parliament kubanga akasente ke bafuna kanjiko. Naye Bobi Wine kigendererwa ki ky'olina okwagala Sseggirinya omusimbeko omuntu mu constituency ye mwabadde ajja ak'okulya mu Parliament ozibewo afe abadde alina akasente akamujjanjaba atandike okwegayirira abantu bamusondere. Bobi Wine lwaki toleka Sseggirinya asigale ng'afuna obujjanjabi mu Parliament? Obujjanjabi mu Parliament Sseggirinya agenda sigala nga abufuna singa asigala nga member wa Parliament. Naye Bobi Wine okwagala okulipulesinga Sseggirinya omuleeteko omuntu omulala obeera technically okutta omuguwa notta oba n'otuga omusajja eyagongobala ku lulwo. Bobi Wine tulina constituencies nyingi mu Uganda. Tulina ebifo bingi ebyetaagisa okukiikirira. Lwaki ekya Sseggirinya omusajja eyagongobala ku lulwo lwaki ky'oyagala okuleetamu abantu abalala? Tebalina busobozi bw'esimba mu bitundu birala abamu gye baazaalibwa. Bannayuganda bangi bajja kugamba Eddie Parliament tetwagalamu balwadde twagala abantu abateeseza ensi. Yes, nange kyenjagala. Naye ku bantu Bobi Wine
balina mu parliament abava mu kibiina kye abalamu abatalwalangako bakoze eki Seggirinya abadde ku kitanda ate nga yagongobala lwa Bobi Wine tebenkana naye ani asobola okumbuulirayo ekiteeso kimu ekyaleetebwa omuntu wa NUP omulamu abadde atuula mu sittings zonna eza parliament ng'ateeseza abantu be njawulo ki eri wakati w'abamemba parliament aba NUP abali mu parliament ne Seggirinya omulwadde Bobi Wine osobola okumbuulirayo memba parliament omu omulamu atalwalangako ng'alina kyakoledde abantu be nga Seggirinya omulwadde Bannayuganda Seggirinya mulwadde naye nakati omusaala gwe ogujja ogwa parliament kuvaako akasente ne kadda mu constituency ne kaweerera abanaku akyaweerera abanaku ng'ate musajja muyi Seggirinya akyakwata ssente buli mwezi miliyoni egenda mu kibiina ng'ate ali ku ndiri Bobi Wine kibandi badde basooka okukola kusonyiwa Seggirinya n'omu miliyoni gye bawaayo gyawaayo jajja ku bamemba parliament eya Seggirinya bagireke naye bakyazikwata Bobi Wine Bannayuganda mu nsonyiwe nze ndi wenyaleero ne Seggirinya munnayuganda nina baganda bange bonna bawagira Bobi Wine bonna nze nzekka mu famire atawagira Bobi Wine mikwano gyange bangi bawagira Bobi Wine ne NUP naye ndaba mu butuufu si kya buntu Bobi Wine okuddira omuntu looya Nalukoola kubanga agenda ku TV n'ayogera Bobi Wine omuleete omusimbe ku Seggirinya Seggirinya yagongobala Seggirinya gwe baagongobaza ku lw'okuba ggwe Bobi Wine bw'otunuulira parliament mulimu abantu babiri ey'omulundi guno abakwagala abali royo nga bagenda mu parliament nga bakimanyi Bobi Wine yatututte bali abantu aba abasigadde bonna balyansimbi ne Seggirinya woto bomusasudde ye Zaake ali mu parliament ya Uganda atuusiza ddala ebirowoozo bya Bobi Wine era akolera ddala ebirowoozo bya Bobi Wine omuntu omulala ye Seggirinya abantu babiri abakwagala ku mutima era olaba empisa abantu aba ababiri empisa gye babayisizzaamu Zaake lunaku gwe bakuba Seggirinya yagongobala naye Bobi Wine oyagala kujja Seggirinya mu parliament era omugjeeyo kubanga Bobi Wine omusajja Nalukoola omusobosezza okubeera nga buli TV buli radio gy'agenda akulembeza Bobi Wine nga bwe yakulwanirira ddi yali ludda waluli Seggirinya ng'ayiriba naawe ng'oyingira ebyobufuzi Nalukoola yali tali mu Uganda teyali wa NRM Dwaki Bobi Wine tosobola kutuulawo n'omanya nti mu butuufu ono muntu wange Bannayuganda muntu ki abayinza okugamba nti edimiza ya parliament si yakulya memba parliament kyagenze mu parliament nga tagenze kulya era ni gwe bawa ssente n'azigaana bwe babeera nga si kulya era memba parliament ki atalwanirira kudda mu parliament ku lw'okuba waliyo omunyago ku lw'okuba waliyo okulya neegayirira Bobi Wine nkusaba weekube mu mutima Bobi Wine bw'onookola endorsement nga bw'ozikola era Bobi Wine bw'onookwata kaadi n'ogiwa omusajja Nalukoola yeesimbe ku Seggirinya Bobi Wine ensi teri kusonyiwa
Bobi Wine bamemba parliament ya 56 boyina mu parliament abantu bali babiri abakwagala ku mutima era abamanyi nti Bobi Wine ye mukama waffe ye Sseggirinya Muhammadi n'omusajja gwe bayita Zaake Owemitiana. Bobi Wine Mr. Update ya kukolaki mwali mumumye kadi mulabe bemuze mumuisaamu Sseggirinya temumwagala mwagala afe watuma omwogezi wo n'agamba yeerwaza tuwavaayo ku kigaana. Sseggirinya Muhammadi wa mumma kadi lwakuba nti ffe aba social media ffe tuwalwana olutalo ne mukwata kadi olw'okuswala ne mugiwa Sseggirinya Muhammadi. Essaawa zino Sseggirinya agongobadde ku lulwo. Sseggirinya baamusiba mu makomera agasukka olumusinzi Kampala gonna lwakuba gwe Bobi Wine. Essaawa zino omuleeseeko Nalukoola. Bw'ogatta scenarios zino zonna ennya Bobi Wine zo zoyisaamu Sseggirinya yakukola ki? Era gwe okimanyi essaawa zino Bobi Wine, you are the greatest contributor ku kufa kwa Sseggirinya. Omusajja bw'abeera ku kitanda n'awulira nti Bobi Wine yayenda osinze Nalukoola agenda kusetolinga, agenda kupanikinga, era olowooza obulwadde bugenda kuwona. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.